nti enkya omwezi gulabise fenna tutandika okusiba olunaku lwaddi olw'enkya nga kyakamala okuyita bwe bati tekuliko okuba beeti atamanyi oba nze oba ggwe nti allahu tabaraka wataala mu lunaku olwo ennyini mu kiro kyo ennyini bangi bagenda okukola ki okusitula naye allah akuwadde ekyansi eno nga tannaba kukuteekamu abo nakuwa kyansi nga tagambye nti onaatera okufa oba ennaku za gundi ne gundi ogenda kufa wezituuka ennaku z'omwezi bweziti ogenda kufa nagamba mesigi esinga okuba ennungi nawe gye wandyegambye okuwuliriza gye wandyetaaze okufuna singa abakubuuzizza kikyoyagala omusaba nagaa nti mu shaabaani muno mwana wattu mwe muli ebyo byosinga okwagala nga tunatuuka muki mu ramadaani munaku ezisigaddeyo njagadde tubeeko ne betweyigiriza bitwejjukanyako oba oliawo ku ebyo bitulina okufunamu mu shaabaani ono mu nnaku ezisigaddeyo awalan ekisookera ddala shaaban shahrun turfau fihi l ahmaali bitulina okumanyira ddala tulina okutegeerera ddala shaabaani ono yadde ali mu kukomekkerera gwe mwezi gwe tutalina kubuusabuusa kubanga shahru l ahmaali turfau fihi l ahmaali gwe mwezi allahu tabaraka wataala mwasingira ddala oba gwe gumu kwegyo emyezi allah mwateekera emirimu gy'omwana adamu nga giri ku ddaala darajati lula eddaala erya waggulu allah mwateera emirimu gy'omwana adamu nga agitwalira ku bbeeyi ya waggulu nnyo kuranka nnene nnyo yagamba nti nahnu fi ayami min shahri shaaban tuli mu nnaku eziri mu mwezi ogwa shaaban shahrun azim omwezi ogw'amaanyi ennyo naye yughaffiru anhu kathiru min annaasi ng'ekyennaku oba ekikwasa ennaku nga yughaffiru anhu kathiru min annaasi nga bangi mu bantu abagutegeddeko naye nga bambi yughaffiru anhu bagulabanga ekyokusaala obugayaavu bwe balina mu go bwe bungi ennyo ma anna lahu manzilatin azima inna allah ng'ate beerabidde nti omwezi guno oba oliawo ye training etwala mu mwezi gukolaki bwe tulindiridde ti omwana adamu mu kaseera kano mwalina okulagira ekituufu kikyagenda okulaga mwezi ogujja omugenyi yenna ng'akuwadde kasimu nga tagudde bugwi n'agamba nti fulani ngenda kujja kwebugo ekyamazima ekiyinza okubeerawo era ekirina okubeerawo olina okumwetegekera omugenyi akuguddeko obugwi oyinza okuba n'ensonga n'ogamba nti munnaye saategedde naye kabakufunira akagaati ono ne kasooda bakufunire kakeeki ne kasooda naye omuntu akukubidde kasimu bw'asanga nga tewali mutuufu kyakulya ate ng'oli capable okufuna ekyokulya tegeeza bubeera bugayaavu oba waggulu ennyo oba tomulaze essanyu amma naye singa kisangibwa nga badde akubidde akasimu n'otegeerako eri omutegeevu yenna omugezigezi yenna awo kennyini omugenyi oyo amakulu ge okumusitaamu amakulu oba okumulaga nti ye okujja kwa makulu kwekuba nti osobodde okufunayo koofunye n'ogamba omwana teeka mu ntamu waliwo akolaki wali wajja ishaabaani bwe tulimu nti ramadaani okumulaga nti kituufu tumwetaaga era tubadde tumuyayaanira era nga n'oluvannyuma lwe tugenda kwogera ebigambo nti singa abeerawo omwaka mulamba ekigenero bikakasa ebyo gyebiri mu nnaku zino eza shaabaani ennaku ezikolaki ezisemberedde qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama dhalika shahrun yughaffiru nnasi anhu kwega omwezi ogwa shaaban yughaffiru nnasi anhu abaana adamu bagulagajjaliramu beesulye ogwannagamba yughaffiru nnasi anhu baina rajabu wa ramadan
gwe mwezi oguli wakati wa Rajab ne Ramadhan naye nga abantu tebagufaako. Wahuwa shahrun turfau fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Naye nga mwana wattu gwe mwezi ogwo gwa Sha'ban, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mukwogera agamba nti wahuwa shahru turfau fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nebeerabira oba kitono nnyo ku kyebamanyi nti gwe mwezi Allahu tabaraka wa taala emirimu gyonna egisinga bugigenda gyali. An yurfau amali wa ana saimu. Era yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti era neegomba nnyo mutuufu mpulira nga nyina ekinyusi muli mutima okubanga gwe mwezi njagala nnyo emirimu gyange gigende nga bwe gigenda mwogwo mwezi gwe nyini naye nga wa ana saimu, nga mwana wattu ndi omu ku abakoze ki abasiibye oba abasiiba abagusiiba. رواه النسائي. قال إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبوفو إمام أيتما ابن رجب الحنبلي الله مسافره يقام كان السلف يكثرون في شعبان من الصيام. أبات كلهم بلا ولونغو فو الله تبارك وتعالى بيوكو هداية بيوكو بلونغمو ووكتغيرو ميزوغو. يكثرون في شعبان وبرغم شعبان كان السلف يكثرون في شعبان من الصيام وقراءة القرآن. بين من مجيبه كواتانا كنيو مشعبان يويو basomanga nnyo Qur'an era gwe mwezi gwe basiibirangamu ennyo, bajjumbiranga nnyo okusiiba mu mwezi ogwo. yatahayau li Ramadan, nga beteekerateekera omwezi ogwa Ramadan oba nga beteekerateekera omugenyi waabwe ogwa Ramadan. Bino mbigamba okuzzaako emabega, mbigamba nga njagala obitegeere mu layini eriemu ti oli mu kwesunga nga nange bwe neesunga, naye ekyamazima nze naawe tewali amanyi teepu egenda kuddako olunaku lwankya. Ziri ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Shaaban, naye tetumanyi biki bigenda kuddako oluvannyuma lw'olunaku oba oluvannyuma lw'essaawa zino. Ekyenkizo kyolina okusigaza kwe kuba nti nga hadisi bweyogera nti gwe mwezi Allahu tabaraka wa taala emirimu gye gidda gyali nti buli kamu koolina okukwatako olina kakola nabwegendereza kufunamu kingi, kubanga tomanyi nga bwe tuli mu kusaba nti Allah atuuse mu Ramadan ayinza obutakutuusaayo. Nawe kisaana nga obadde olinawo ekikapu kyo wano eky'omu Shaaban kyobadde oteekangamuko kyobadde odipositingamu, alhamdulillah. Era bagamba nti akiriko ng'omubyomuki ng'omubyomweru, kubanga gobadde olina sevingi emabega ti Allah ne waaba akututte era emirimu gyo gigenze era nga gigendedde ku grade ya waggulu. Thaniyan, ekyokubiri, islah alqulub qabla dukhuli Ramadan. Tuli mu mwezi nga mwe tulina okutereereza emitima gyaffe nga tulinaba kuyingira muki mu Ramadan. Yenna abadde alina ensaalwa wano walina ozireka. Omwezi guno gwakwetegeka. Mbakubidde ekifaananyi ky'omugenyi nti akubidde akasimu nagamba nzija, kibeera unfortunate nnyo era kiswaza nnyo omugenyi oyo okujja okusanga ng'obwana bwonoonye buli wamu, okusanga ng'obwana buli omu obuugi abuyiye waasanze nga tokitegeddeko nti akola ki ajja, ogenda mulekera ekifaananyi ekibi kyatandyagadde kusiŋŋaana wuwo. Naye okuteeka mu nkola ekitiibwa ky'omugenyi oyo kwe kulongoosa awantu awo, kwe kutereeza awaka nobagamba nti mwetereeze baana bange, kimanyi temulina mpisa naye akaleero waliwo akola ki, waliwo atuuka, mundage ku mpisa entonotono ezo. Gwe mwezi gwe tulimu ogwa Shaaban gwe tugenda ogutwala mwezi gwa Ramadan, nti gwe guno omwezi ogwa Shaaban mwe tulina okulongooseza empisa zaffe, mwe tulina okulongooseza emitima gyaffe, mwe tulina okwetereereza yani.
laysat al-ibra bikathrati al-a'mal faqat ekigendererwa mu Sha'ban muno tekiri mu kubeera nti ojjumbira nnyo n'emirimu emingi osiibe nnyo osaale sunna zaani zonna qabliya baadiya oweeyo buli kimu weewaawo nabyo mirungi naye kiki ekigendererwa mu Sha'ban muno nga bwannyonnyola omuwandiisi agamba bal bisalamati alqulub ekyandibadde ekyenkizo ekigattibwako oba ekirina okutambula n'ebyo byonna salamatu alqulub kutebenkeza mitima gyaffe kuteeka mitima gyaffe ku ddaala erya waggulu okuba nti buli kimu ekikyafu ekirimu kikomekkerera ddala nga tetunnayingira wa Ramadaan